Emirundi mingi abakozi ba gavumenti bazibe bulankanya ku mirimu awatali nsonga. Kati wabadde ayogerako eri bannamawulire ateekateekera minisitule y'abakozi ba gavumenti Catherine Bitarakwate ategeezezza nga kino bwe kituukawo olw'obunafu obuva mu bitongole abakozi bano mwe bakolera. Policies mu mateeka gaffe nga gavumenti mulimu endagirira engeri gy'okuyisa abantu nga bano. Omutendera gw'okusooka babawandiikira ne bababuuza lwaki tebaliiwo ne babayita bajje basinkane akakiiko akakikolako rewards and sanctions. We beewozaako balina ensonga ezirina okukolebwako oba tebalina awaka akakiiko ne kalyoka kawa recommendation. Katonda asabye ebitongole bino okusitukiramu okunogera ekizibu kino eddagala okwewala ensimbi y'omuwi w'omusolo okutokomokera obusa. Mulimu n'amateeka amalala agakola ku bannabufuzi. Ekitongole kya KCCA kye kirina okuteeka mu nkola. Ate tusuubira nti bamanyi ki ekyokukola. Alabudde abakozi ba gavumenti abeebulankanya ku mirimu okulya akamanye ng'akoza n'owebbwa. Tusuubira nti bano tebateekwa kubeerawo nga tebakolerako ddala ate nga basasulwa. Ate ku nsonga y'okugatta ebitongole bya gavumenti atubulidde we batuuse. Amateeka twagakyusa nga tuyita mu palamenti. Kabineti yagayisa nekkiriza nti tugakyuse ne tugasindika mu palamenti ne bagateesaako agamu gaayita. Wenjogerera kaakati ng'omukulembeze ataddeko omukono ku mateeka 6 nga kitegeeza nti kakati gagenda kubeera kuteekebwa mu nkola ku lw'okusooka olwa mwezi gw'omusanvu. Era mbu mu bitongole ebinaggibwawo waliwo engeri gye bagenda okukwatamu abakozi ababadde babikoleramu. Bagenda kuddamu basabe emirimu egiriwo mu kitongole ekipya abanaayita nga basala nga baddamu ebyo ebitongole ebipya. Abatasobole kuyita nga ebifo byabwe tebiriwo oba tebasobodde kuyingira bagenda kusasulibwa badde awaka oba badde bagende bakole emirimu emirala. Bwe tunaatuukira mu mwezi ogw'Ekkumi tunaaba tumaliriza kino. Bino bituukiddwako mu kweteekateekera okujaguza olunaku lw'abakozi ba gavumenti. Wano wategeereza nga ku lunaku luno bwe bagenda okukolesa emirimu egy'enjawulo egikolebwa abakozi ba gavumenti n'engeri gye batuusamu obuweereza bwabwe eri abantu. Lwateekebwawo okuwa abantu olukusa okuyita mu gavumenti engeri gy'eddukanyamu emirimu gyayo ng'okugaba national ID, okujjanja abantu mu malwaliro, engeri y'amasomero gye gaddukanyizibwamu, ebyenfuna. Olwera bagenda kusima n'ebitongole ebisinza okuweereza obulungi ng'engeri y'okubizaamu amaanyi. N'abantu bakuweebwa obuweereza obw'enjawulo ku bwereere. Kuyamba abantu oba okubawa ebyetaagisa nga national ID oba okuwa amagezi ku kusimba oba kulima ku bwereere. Olunaku lw'abakozi ba gavumenti lwakujaguzibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ku kisaawe Kololo. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.